oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Happy birthday to you, Hamza Sewunya. Happy birthday to you, Hamza Sewunya. Happy birthday, dear Sewu. Tukwaliza nyo mpozi ku BOCAT TV. Wala kubira mpozi ngato tulaba embeera eryetya, embeera ya masanyu. Embeera kwe gamba. One omuggalo gwa abantu baguvuddeko tegeze endongo egenda kuddamu ekaabe. Ekube bulungi nnyo olunaku olwajjo mwawulidde President Museveni ng'agamba nti kakati mukube endongo. Tu birthday ya Hamza Sewunya kitegeeza lunaku lwa mukisa nti kakati yabadde yenna nga ategese endonga Rema alina okuyimba. Kitegeeza balina kujagulizaamu n'amazaalibwa gaani ga Hamza Sewunya. Olunaku olwajjo twasoose kulaba bifaananyi Rema n'abitimba mpola mpola. Olunaku olwaleero n'akiteekayo n'awerekezaako kaposita akagamba webale kubeera bamita batya bano abazzaamu abantu essuubi ba motivational speaker yabayita n'agamba webale kubeera motivational speaker anjagaliza okugenda mu maaso okutuukiriza ebirooto byange. Webale kubeera omusajja akumaakuma abaana. Bubebi jukira Rema bamusangaye na bubebi we ate Hamza teyabuboola. Bubebi we n'abwagala nnyo kwegamba n'abwagala nnyo bubebi n'okusinga ne maama waabwo. So kati ebyo byonna bimwebazizza. Ebyo nno ebigambo si byangu bya mukyala kubiteekerayo mwami. Era gwe omwami we nanga oli eyo nga mukyalawo ye ne birthday otagimanyi nga ne olunaku lwe bazaalibwa talumanyi. Kirizo bagano yalizo okubanga tamanyi bulumi bwa lubuto bwaleeba nga tamanyi birthday yo gwe omwami. Nawe omukyala kisoboka okubaayo ng'olina boyfriend w'omwami wo nga tamanyi birthday yo baakuzaala ddi. Ekyo nno kibeera kya bulabe. So kati buli omu afeeyo okumanya ddi munne lwe yazaalibwa naddala ng'omuntu omwagala. So kakati Rema babadde babuliridde ne Hamza mu mawulire nga tebaliiwo birthday bakomezzaawo. Ate surprisingly ne baddira ku lunaku olulungi nga lockdown economy nga kakati endongo ekaabe. Sewunya adigide, Rema adigide. Oba akabaga kagenda beera wa tetumanyi kubanga abantu bano beekolera bo surprise. Mwalabazi actually even yesterday yabadde shower, birthday shower yabadde birthday shower eya Hamza Sewunya. Rema yagikoze naye twalaba ebifaananyi yabadde naffe tetujjukirawo tubabuuza babyaddewa nga tebatubituwa. Naye olunaku olwaleero amaze n'akiteekayo ddala mu bujjuvu. Kati era mujjukira Hamza we yakolera Rema zi introduction shower, zi kukyala shower, zi banna ebingi. Birthday shower nayo n'agimukolera bagita birthday ey'okuzaala baby shower nayo n'agimukolera kwegamba bo bambi beeraze. Naye kino nkibagamba kuno kulabula eno disclaimer. Tovaayo n'ogamba bbaawo oba mukyalawo nti njagala onago omukwano ng'ogwa Rema oba ogwa Hamza. Eyo mugitwale nti sinema firimu. Mujja kudda ku mukwano gwa firimu mujja kufiira bwereere. Mutuuko kwavuwala sente zikugweko ng'oli ku mukwano gwa sinema. Emirembe gikugweko gwe omuwala ng'oli ku mukwano gwa sinema. Bali balabe nga firimu. Kuba tosobola kukwata n'ofuna Hamza oli yennyini. Nawe omusajja togenda kufuna Rema oli yennyini. Ekyo nkikugamba. Abo mubalabe nga firimu. Muganga mulaba buno bufirimu bashisho tibahu. Simaye bwani obwo buchaina obwo bukoleya nga bw'obulaba. N'ogamba gundi yagize ndo gundi bechaine gundi gundi yabagala kubanga baye ebintu ebinzeza ku firimu ezo abantu babeerawo nga beeyagala ndabanye ebiyindi nga beeyagala laavu nga weeri nnyingi nnyo naye nga tebakulagaako nti omwami agenza okukola, tebakulagaako nti omwami agenza omukyala oba agenza okukola wano. Beetololerawo waka kabebeere by'abazungu era nabo firimu zaabwe babeerawo. Era omwami bw'abanga anaagenda ku mulimu aba agenze ku bwambega
bw'amagye naye nti akola mu kampuni bwetyo baki biba babeze ntono so kaakati mujja kudda ku mukwano gwa Rema ne Hamza mujja kugwira bwereere bali baamalayo waliwo enala yabaagala okugezaako naye twagulabyeko mu mawulire ndowooza wiiki emu Akulamu ne Kulusuumu Akulamu yagala eno siibisobole nadduka laddayo alabanga embaziyo okugaba mpapula okugaba empapula bwe buno mu bupapula obulagirira Isima yagambye actually Akulamu azzeeyo kukwata nnyindo okwata ennyindo kitegeeza wekweka eri mu kisenge omulwadde wajja abaze omusawula n'okwata ennyindo n'ofuuka ejjembe muzukulu mwana togamba otya muzukulu Rema oyo Hamza akwagala nnyo kubanga Birthday Kasiki. SULA. You tell that. Kulusumu bakitambuzaako mpolampola ne bane bagamba kale genda okole byabadde batabukire no batabukiraawo eyo lava enyuma weekozesa kati Dr. Sebunya yeekozesa Rema Namakula yeekozesa okitegeera naye kati Kulusumu akola mu City Council oyo omulimu gwabadde gugenda Akulamu naye wekanga gibagamba Isima gyagamba gyakwatira ennyindo nga naye bamukozesa kakati gwe nawe ojja kubeereyo nga bakukozesa oyagala laavu ya Sebunya Eva 24/7 bali tight bati ojja kwekanga ogudde mu kati abaganda bagambye laavu ya bali mugirabe nga sinema nenga olunaku olwaleero mazaali wagenda mu comment section oyagalize Hamza Sebunya amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero nakuzomwezi 24 kuzomwezi 24 ekitegeeza basooka kuzaala Hamza ne balyoka bazaala nze ndi wa 26 basooka kuzaala Hamza ne balyoka bazaala nze iwamma ate nno badda si we are the January babies kanziremu muyimbire happy birthday Sebu, happy birthday Hamza, happy birthday dear Amuza, happy birthday Sebunya. Era nagamba simuyimbidde we are the January babies. Fetulanika emyezi batuzaala myezi gya bizibu mwezi guno omwezi era omuntu era Rema mukazi nnyo kuba guno omwezi bwe baba kuzaala mu January mwe muli school fees bantu sente baziridde mu Christmas because ebitya kati bibeeraawo akayisa nyaako birthday bagiyitako nga tebagitegedde nagitegera naye Rema yategedde birthday ey'omwami ekyo kibeera kirungi nnyo kati naawe ni bwana bizibu biti at least nyigiriza muno mugulire akatambaala muno mugulire boxer muno mugulire kanika muno mugulire kapeti kazi bakyayambala peti ye simanyi oba bakazi bakyayambala peti ngenda kinoonyerezaako naye leo wangu oleo nga mukyayambala peti ngamba comment section nti apeti je zitu kyazambala mwe mulowooza nti ebirawo birina kubeera bya bbeeyi ebirawo tebirina kuba bya bbeeyi gule ekintu ekijja mu nsawo yo omuntu ajja kisiima nti kino kibampadde nina muwala wange yangulira akatambaala mazaalibwa gange akatambaala ako by the way nkyakayina ate nkaagala nnyo naye akatambaala ka mu ngalo si ka bbeeyi neweekanga oli nga tasobola kugulira muntu wadde akantu awoza nze nsobola okukola birthday eyo n'ebintu ebiri bagulira abantu omwagalwawo n'asanyuka gugula boxers obulungi nnyo ziteeke mu karwapa obaka gift bag gula petizo gula nikazo omugulire akateeteeyi mugulire saati awo ngenda ninye level
ntandikidde ku butambaala bokisanika peti kati ngenda ninyamugulire suuti suuti zikolawo wombi ku mwami n'omukyala essuuti n'ebirala ekintu nga kiyitamu but anyway gensobodde okubatuusaako ssaawa zino lunaku olwaleero mazaalibwa ga Hamza Sebunya era nsuubira nti kati ssaawa eno tugenda kubeera nga tulaba ebifaananyi ebipya ebya birthday eri yabadde birthday shower kati ebya birthday mugenda beera nga mubiraba fule Viola nakazibo gambo otya ng'oli UK ndabira omuko bamweyana then Susan Ojiwa ng'ogamba otya Immenance naye nkubuuzaako nnyo Susan na nembuuza ate ku Shirat Love ne Shira mwena mbabuuzaako nyanita omungole Derek mwena abatugobera no ku BOCAT TV magambere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya na luli BOCAT TV